kati tusaba president wa Uganda mkulu walwanira Luweero tewafuna na mbavu zigenda wamwe Kiruhura eyo kubanga ye Kiruhura Sam Kuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obulwe buwere 1200 yafuna oba busatu omukulu oyo mukaluluka ekinana ereye waabwe ne bamubola najja wane waffe Luweero we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe ate nga nabo bwe tubala abalutandika bonna yali abajje ku kyalo kye n'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente gwe mutima ogusinga obubi gw'oyinza okulaga abantu n'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu Parliament.